Ampuliriza nkulamusizzaako olunaku olwaleero waliwo ekipya ekizuuse ku nfa ya David Mutaaga ow'emyaka 69 ne mukyala we Florence Deborah Mutaaga eyali ow'emyaka 62. Jjukira nti bano battibwa mu bitundu eby'Entebbe omwezi guno nga gutandika olunaku lwali lwa Sande. Era poliisi yavuddeyo n'etikawo obukadde 5 eri oyo yenna amanyi ku muntu eyasobola okubeera ng'atta abantu bano, era yatadde n'eddoboozi mu katambi akakwatibwa CCTV. Poliisi ya Uganda evuddeyo n'ekirabo kya bukadde 5 era oyo yenna asobola okugiyambako ne kyonna ky'omanyi ku mutemu ono alabikira mu kano akatambi nga ye yatta David Mutaaga ne mukyala we Deborah Florence Mutaaga. Kyokka nga bino bigenda mu maaso, waliwo ettemu eddala era ng'ettemu lino lifaanaganira ddala n'ettemu eryakolwa ku David Mutaaga ne mukyala we Deborah Mutaaga, era ng'ettemu lino nalyo ku nkuba kyeyo eyali akolera mu ggwanga erya Bungereza oba giyite UK ekibuga London. Wilberforce Noah Wamala eyali nkuba kyeyo naye mu ggwanga erya Bungereza yattibwa mu nfa ekyasinze okuba embi ennyo, era nga bino byonna byandibanga bifaanagana ku nfa y'emu n'ey'omusajja ono David Mutaaga ow'emyaka 69 yattibwa Entebbe ne mukyala we Deborah Mutaaga ow'emyaka 62 abattibwa omwezi guno nga gutandika. Kaakati nno omwami amanyirwa nga Wilberforce Noah Wamala naye yali nkuba kyeyo, era ng'ono akoze ensimbi zimuyitaba n'okumuyitaba ng'obwana era nga zitotoogana. Jjukira nti David Mutaaga yattibwa wali mu bitundu eby'Entebbe omwaka guno gwennyini omwezi guno, kyokka ng'ono era amaze mu ggwanga erya Switzerland emyaka 40, era ono yali alina ebyobugagga biyitirivuko mu ggwanga Uganda ebyali bimaze okubeera nga bikakasibwa nti ono bibye, wabula ekyavirako omusajja ono okubeera nga attibwa ne mukyala okubeera nga attibwa tukyakinoonya na guno gwaka kikyabuze okusinziira ku balabi bagamba nti omusajja ono yali mugagga nnyo naye ng'ekyamazima talina mpalana ku muntu yenna. Kakati abantu ne beebuuza eyamutta ne mukyala we yagenderera ki? Kakati nno enfa omusajja ono gye yafaamu ampuliriza yenfa yennyini Wilberforce Noah Wamala eyali awangalira mu ggwanga erya Bungereza ng'ono yali alina emyaka 5 gye yattibwamu. Kakati ggwe akyali ewala njagala otuule owulirize, naddala ggwe enkuba kyeyo awangalira mu mawanga naddala aga Bulaaya, bino bikwatako nnyo kubanga ebintu bino byandibanga bitandise okubeera nga binonooza bankuba kyeyo naddala abo abawangalidde mu mawanga gano amabede. Si nsonga oli mu politics, si nsonga toli mu politics, si nsonga oli wa NRM, si nsonga owagira nkyukakyuka, wabula bino byonna bituukiddewo ku nfa y'omusajja ono amanyiddwa nga Wilberforce Noah Wamala eyattibwa mu Uganda omwezi ogwokubiri ng'ennaku z'omwezi 3 omwaka ogwa 2012 bigenda kwewuunyisa, era bino byongedde okubeera nga bitiisa bankuba kyeyo bonna abali mu mawanga agawala abasuubira okudda okwabwobwe wadde nga bano bali mu byobufuzi obanga tebabiriimu. Kati njagala ompulirize bulungi nnyo. Wilberforce Noah Wamala yattibwa ng'alina emyaka 50, era ono yattibwa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokubiri omwaka 2012, era ono yali awangalira mu ggwanga lya Bungereza oba giyite UK ekibuga ekikulu kimanyiddwa nga London. Ono yali abeera ne mukyala we amanyiddwa nga Elizabeth Wamala, era nga bano baalina abaana 2, abaana bano nga baali bawala, wabula ng'omwami ono amanyiddwa nga Wilberforce Noah Wamala nga tannaba kubeera ng'afuna omukyala ono Elizabeth Wamala yali yazaalayo abaana abalala 3, era ng'abaana abo baali bakulu, nga naye omukyala ono Elizabeth Wamala si yabazaala, wabula bano baakola essente ne bagaggawala ne bafuukira ddala bagagga babinojjo babinnyoonkondo. Era ono ku myaka 50 olw'okubanga yali amaze okubeera ng'afuna ku nsimbi nga zitandise okubeera nga zimuyitabira ddala, yasalawo okunyweza omukwano gwe ne mukyala we n'addamu n'amukuba empeta omulundi ogwokubiri. Oba baakuza jjubiri oba mpeta byonna bye bimu, naye nga baatongoza obufumbo bwabwe ne baddamu ne basiba kadaali bupya nga bali mu ggwanga
erya Bungereza era bano bayita mikwano gyabwe bangi nnyo abaali ku mukolo guno omusajja ono bwe yaddiramu okubeera nga akuza obufumbo bwe ne mukyala we ng'olwo ssente tezikyabeera nga zimukuba zikyamuyigula nga buli kyayagala akikola era ono yavaayo mu ggwanga erya Bungereza ng'amaze okuddamu okubeera ng'akola emikolo egyo egy'okunyweza omukwano gwe n'obufumbo bwe ne mukyala we ku myaka 50 ono yajja mu Uganda era ono yatuukira Mutungo Biina Mutungo gye yazimba amaka agaali amayitirivu ennyo agalabika obulungi wadde amaka gano nga tegaali ga kalina naye ng'omwami ono yali amaze okubeera nga agazimba era ono yalina bizinesi nnyingi ez'enjawulo kubanga ono kigambibwa okusinziira ku mukyala we Elizabeth Wamala agamba nti bbaawe yasooka kubeera nga musajja munaku era yava mu famire nga njavu wabula ono yatandika okubeera nga ayingira bizinesi y'okusubula emivumba oba t-shirt era ono yafuna akatale ka t-shirt zino nga kamaanyi nnyo mu mawanga nga Congo amawanga nga South Sudan nga Tanzania ne Rwanda era ono yafuna ssente empitirivu mu bintu bino bye yali asubula t-shirt zino kaakati n'atuuka okubeera nga bizinesi egaziira ddala era ng'ono atumya konteyina ne konteyina ez'engoye zino okuva e Bulaaya wabula ono yatuuka n'agamba nti ssente keziweze n'ayingira ne mu bizinesi eyali ey'obuzimbi kaakati ono ne we yattibwa yali amaze okubeera ng'asitula apartment za bisenge 36 wali mukwano gwange Muyenga district ye Kampala ekisifo ekirimu abagagga ababede kaakati ono ng'atandise okubeera nga alandira ddala wabula omusajja ono yali alina ne bizinesi mu kikuubo ng'alina amaduuka mu kikuubo eritali limu wabula amaduuka mu kikuubo era ono ku myaka 5 nga bwe nkugambye nti yaddamu n'abanga awasa mukyala we n'amukuba empeta omulundi omulala era ebyenda ne bimwetokota omukyala ono wabula oluvannyuma yamuleka mu ggwanga erya Bungereza ye n'asalawo n'ayingira mu ggwanga Uganda olwo ng'akomyewo e Uganda alabe bizinesi zaabwe n'okubeera nga ebigenda mu maaso ng'ebizimbe byabwe byonna nga bigenda mu maaso wabula omusajja ono kigambibwa mbu okwebaza okwo kwe yakola okwa mukyala we yalinga amusiibula obusiibuzi ku mpeta eyo gye yamukuba Wilberforce yakomawo mu ggwanga Uganda era n'atuukira nkugambye Mutungo Biina nga bwe nkugambye wabula nga ono kigambibwa mbu bwe yatuuka e Uganda yategebwa omukazi mpuliriza bulungi kaakati nno okimanye nti abakyala bano nabo baviiriddeko abasajja bangi okubeera nga battibwa okusinziira ku bigenda mu maaso biraga nti ono yategebwa omukyala eyali amanyiddwa nga Jole era ng'omukyala ono yali mulungi kaalaala nnyo era nga n'abamu ku babede mu poliisi y'eggwanga Uganda mbu kwaliko omu eyali amanyiddwa nga Andrew Felix Kaweesi mbu nga naye omukyala ono yali yamwagalako oba yali akyamwagala byonna bye bimu kaakati omusajja ono mbu yasikirizibwa okusinziira ku bigenda mu maaso era ebirabwako n'abeera nga yagenda mu maaso n'omukyalo ono eyamutegebwa era amanyiddwa nga Maama Debora wabula okusinziira ku bigenda mu maaso abasajja bagamba nti Felix Kaweesi naye yali ayagala omukyalo ono kaakati nno omusajja ono okusinziira ku mukyala we amanyiddwa nga Elizabeth Wamala agamba nti omusajja we yayogera naye ekiro ekyakeesanga 3 omwezi ogwokubiri omwaka 2012 era ono agamba baava ku ssimu essaawa zaali 8 ez'e Uganda ng'amusuubizza nti ŋŋendako era nsindika essente ezigenda okubeera nga zireeta ebyamaguzi byaffe omutwalo mulamba ogwa $, bwe yali agenda okubeera ng'asindika enkeera w'olunaku olwo olwali nga 3 omwezi ogwokubiri 2012 wabula omwami tiyasobola kubeera nga kino akituukiriza era omukyala agamba Elizabeth Wamala nti omwami we yali alina emitwalo 5 egya $, mu nnyumba ye ekiro ekyo kye baamuttirako nga kitegeeza bw'oba ovunjisizza ssente zino n'ozizza mu zaawano ku 36,000 yali alina emiliyoni 108 mu nnyumba omwo era omukyalo ono agamba nti oluvannyuma lw'omwami ono okubanga yattibwa essente zino tezaalabwako abasajja kigambibwa okubeera nti baamuyingirira era bano yali ali mu nnyumba ye ekiro ekyo ng'asuzeemu n'omukozi oba muyite houseboy era amanyiddwa nga Sadiiki Mugerwa era ng'ono naye eyattibwa wabula ekisinga okubeera nga kyewuunyisa oba nga kyennyamiza kigambibwa nti bano baamenya nnyumba ne bayingira munda era bano baaleetebwa ate eddereeva we
eyali amuvuga ye yabavuga mu mmotoka okubaleeta okubatuusa ewaka w'omusajja ono mu nnyumba n'abayingiza mu kikomera. Kakati ye n'avuga n'addayo ono battira omusajja ono. Era ono agamba omukyala nti missoni eno yali mu poliisi. Mpuliriza bulungi, omusajja eyali omuyaaye oba omubanda eyattibwa gwe mujjukira mwenna eyali omuyaga eyagamba nga nti tukolagana ne poliisi era poliisi etumanyi bulungi nnyo yeetuwa n'emmundu okutta abantu tubatuga. Omusajja oyo bwenjogera bwe ntyo mumutegedde. Akati nno ku bigenda mu maaso kigambwa mbu abatta omusajja ono baamutemako omutwe era omutwe gwe ne bagutwalira bakama baabwe abaali baabatuma. Wabula tuzze twogera ku bigambo bino nga mbabuulira enkya n'eggulu nti abantu bangi abali mu makomera abaggyibwayo ne bakola emisango, olumala okukola emisango mu kiro ekyo ne baddizibwayo nga tosobola kubeera ng'otuleesinga abantu bano ababa basse omuntu kubanga abamu baggyibwa mu makomera. Kati okusinziira ku mukyalo ono Elizabeth Wamala agamba nti abasajja baali 5 abajja nga bakulembeddwa omusajja era amanyiddwa nga Fred Mugabi era yali amanyiddwa nga Julius Mujulizi. Ono yakulembera gurupu y'abantu 5 era ng'abantu bano baali ku poliisi eya CPS wano mu Kampala baggyibwa mu kaduukulu. Era nga bano okubeera nga tebannaba kubeera nga bajja okubeera nga batemula omugenzi eyali amanyiddwa nga Wilberforce Nuwa Wamala, baasooka kubeera nga batwalibwa mu ofiisi ey'omugenzi Andrew Felix Kaweesi. Kakati bano bwe batwalibwa mu ofiisi ye ekiro ekyo wano bwe babuliifingibwa nkugambye nga bajjiddwa mu kaduukulu aka poliisi eya CPS. Kakati baba buliifinga mu kuva mu ofiisi eno ne basindikibwa ku missoni okujja okubeera nga batemula omusajja. Era omusajja ono nkugambye baamutemako omutwe era ne bamusalaasala yenna. Okusinziira ku mukyala agamba nti omwami we amanyiddwa nga Wilberforce Wanuwa Wamala yasooka n'alwana n'abasajja bano mu ddiiro mpaka lwe baamutwala mu lukuubo. Era wano n'agamba nti omusaayi gwali mungi nnyo mu lukuubo ne ku bisenge nga kiraga nti ono yasooka kulwanagana nabo, oluvannyuma ne bamusinga amaanyi ne bamutta. Jjukira nti okutta kwa bannayuganda kuzze kugenda mu maaso naddala bankuba kyeyo. Wabula ono yali mu nga bwe nkunnyonnyodde ne Sadiiki Mugerwa mu nnyumba, ne Sadiiki Mugerwa naye yattibwa n'asalwako omutwe mu galagi wansi. Wabula ng'ate ogw'omukulu ono ye baagusalirako wali mu lukuubo. Kaakati nno abasajja bano baatwala emitwe gino eri okukakasa nti nno obujulizi bwe buno. Sadiiki Mugerwa yasalwako omutwe naye ne gutwalibwa. Okusinziira ku mukyalo ono agamba nti yakomawo mu ggwanga Uganda n'afuna private investigators, abanoonyereza abakugu, era nga bano baali bakulirwa Maka Odongo, era nga bano baali bakugu nnyo nga balina experience mu kunoonyereza ku misango nga gino. Era bano bagamba nti oluvannyuma baakizuula nti omu ku batta omugenzi yali amanyiddwa nga Hashimu Sali, era nga Hashimu Sali naye yali musibe. Nonno ono agamba nti era ono Felix Kaweesi eyalina ofiisi wali ku CPS abantu bano gye baasinziira okujja okubeera nga batugumbula omwami we. Wabula ono agamba nti amannya gaabwe omu yali amanyiddwa nga Bashiya Mukungu, nga kuliko Muhammad Juma Ntabwe. Amannya gaagano kangaddemu: Bashiya Mukungu, Muhammad Juma Ntabwe, Shafiiki Mukasa, Roni Musiitwa ne Fred Mugabi eyali abakulira era eyali amanyiddwa nga Julius Mujulizi. Era ono agamba nti bano bonna bafuutuka ku CPS nga baali balina omusango gye baali bazza egy'okutta abantu. Kaakati bano ne babakwata ne babagamba bwe muba mwagala tubayimbule tubasonyiwe okubeera nga mwatta omuntu, kaakati mulina okubeera nga mukola omulimu gwaffe mutuukirize missoni eno. Omukyala agamba nti amannya g'abantu bano agasinga gaali g'abasiraamu wadde nga kuliko n'abataali basiraamu. Private investigator agamba nti omuntu bano Hashimu Sali yaggyibwa mu kkomera. Era omusajja ono agamba oba investigator agamba Odongo yagenda ku kkomera ewa Hashimu ng'omusajja ono amaze okubeera nga attibwa. Yagenda ku kkomera nga Hashimu ye yazzibwayo mu kkomera n'ayogera naye. Wabula oluvannyuma lw'okwogera naye n'ata n'akatambi kano k'owulira. Oluvannyuma lw'okuta akatambi ako k'owulidde, omusajja ono
baddamu okwagala okumukebirako bagenda okuwulira mu mawulire nga bagamba nti yafiiridde mu kkomera. Oyo eyawa obujulizi ayogedde mu katambi ako yafiira mu kkomera. Kaakati nno Kaweesi avaayo nayogera ku nsonga zino. Omugenzi Andrew Felix Kaweesi naye yavaayo nayogera ku nsonga zino bwe yabuuzibwa mu bannamawulire. Era ono agamba mu bigambo bye nti omukyalo ono ate era Madam Elizabeth Wamala mbu yandibanga y'omu ku baali ku kutemula bbaawe. Era omukyalo ono ayongera n'annyonnyola n'agamba nti abaatemula bbaawe mbu ne Andrew Felix Kaweesi yandibanga yalimu. Bano baali baagala bya bugagga oba olyawo bye byassa bbaawe. Era ng'ono agamba takakasa lwaki batta bbaawe. Kyokka omukyalo ono agamba yawandiikira General Museveni amabaluwa agawerako naye nga taddibwamu. Wabula oluvannyuma akaseera bwe kaayitawo omukyalo ono yaddayo mu ggwanga erya UK ng'amaze okubeera ng'oba olyawo ensonga abaako wazituuka era ng'amaze okumanya nti abatta omwami we baalimu ne poliisi, omukono gwalimu ogwa poliisi. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso ate Andrew Felix Kaweesi laba naye oluvannyuma bwattibwa ng'omusango guno gukyagenda mu maaso ng'era abasajja bali benkunyonyodde abaali abataano nga nabo omu amaze okubeera ng'ataafiira mu kkomera. Kakati tetwamanya abasajja baali basigaddewo abana ekyabatuukako kyali ki, yabafa omusango guno gwakomawa. Kakati okusinziira ku mukyala amayidwa nga Elizabeth Wamala agamba yali azeeyo mu ggwanga erya Bungereza n'akubirwa essimu era ng'essimu eyo eva mu State House nga mwami Museveni ate yali amwetaaga. Era ono agamba baakola appointment ng'ali Bungereza ne bamugamba olina okusooka okukomawo e Uganda, mwami Museveni akwetaaga ku nsonga za bbaawo eyafa. Era omukyala yabiteekamu engatto n'ajja n'afuna appointment. Era oluvannyuma yasinkana mwami Museveni. Naye ono agamba nti mwami Museveni naye yali amanyi ku nfa ey'omusajja bbaawe kyannaku nnyo. Era ng'ono agamba nti ne Kayihura yali akimanyiiko. Era mbu bwe baafuna appointment ne General Museveni ne bayita Kayihura, General Museveni yayita Kayihura, Kayihura n'amugamba obudde bunkutte, obudde bunnemesezza. Ne batula ne balinda Kayihura, Kayihura nga tajja. Kaakati nno beewuunya nnyo okusinziira ku mukyalo ono agamba n'abaali bamuwerekeddeko mu State House nti bwe baatuuka ewa mwami Museveni baamunyumiza ebigambo byonna n'enfa bbaawe gye yattibwamu oba enfa gye yafaamu nga mwami Museveni teyeewuunya nako. Bano baatya ne bagamba ekitegeeza bino byonna mwami Museveni abadde abimanyi. Wabula mu bino byonna nga mbikunnyonnyola njagala nnyo butereevu nsooka ate nkwe ku butambi omukyalo ono mu bigambo bye kennyini ng'ayogera ku nsonga y'omusajja bbaawe eyatugumbulwa nga nkuba kyeyo. Era kino kigenda kuviirako gavumenti eya Uganda okufiirwa omudidi gw'ensimbi eri bankuba kyeyo, naddala abo abeesobolamu abasobola ogamba nti zikambeera eno obulamu bwange bwonna bwe ndiba nfudde balinzizaayo, oba kambeera eno nga mbeera bubeezi eno sigenda kukolera bizinesi yonna mu ggwanga Uganda kubanga bangi tubalabye bazze battibwa naye ng'abamu ekibassa kyekuusa ku byobugagga byabwe. Era omukyalo ono agamba nti ebyobugagga bya bbaawe byatuuka okubeera nga baagala okubitwala. Era n'olunaku lwe yatuuka ku lw'omukaaga nga ku Sande kuziika baakuba meeting ne babayita. Wabula bwe baabayita tebaayogera ku kigambo ani yasse omusajja, buli omu yabuuzanga byapa nga kino kiraga nti enfa y'omugenzi ono eyalemeddwa nga Wamala yalimu ebyobugagga oba olyawo okusinziira ku ndowooza y'omukyalo ono. Kansooke nkuwe omukyalo ono mu bigambo bye nga bwe yayogera ebigambo bino ate tukomewo. Kantandikire ku ngeri Wamala gye yattibwamu impact kubanga njagala mutegeere nti Wamala yali musajja mukozi nnyo nga bwe nkinnyonnyola nti yava from very humble beginnings nti yali mu family njavu, nyina ye yamukuza. Ekyewuunyisa nti n'omugenzi taata wa Wamala eyandibadde sezaala wange naye batamutte. So mwami Wamala yava kuno n'adda Uganda n'apakasa building up empire. In fact, he was the leading importer importing t-shirts, approaching amasomero, polo shirts n'atandika okusupplying amasomero, supplying companies n'afuna abantu abali interested mu product ye kuva Tanzania, kuva Rwanda, kuva Sudan, nga business n'engejja.
bwe yafiira yali atandise ayingiridde construction era baamutta ali in the middle of building a 23 3-bedroom apartments. In fact, 23 3-bedroom apartments e Muyenga. Tebaamulinda kuzimala ne bamusaddaaka ne bamutta. Mwami Wamala baamusanga mu nnyumba waka ku makya. Nayogera naye ku Lwekiro nakomawo okukola nenjogera naye paka ssaawa nga 8 ez'e Uganda lwa time difference eno zaali 5 eri nga ziri 8 nansiibula nga nina okumuweereza okukola kyokumuwuliza enkeera ngendo saasobola kumuwuliza nentambula nengenda ku mulimu okukola nali tandika okukola ssaawa 7 driver wankubira essimu ambuulira nti yasooka kunarratinga how his day had gone ye ng'omuntu bw'agamba nti ye providing cover ti nabadde wano nabadde wali nabadde wano wamala okumbulira wa gye yatambulidde olunaku lwonna namala n'agamba nti omugenzi teyaze ku building site obwedda tumunoonya ku mulimu teyatuuseeyo yabadde alina okugenda mu banka kubanga omugenzi yalina okuweereza ssente China yalina konteina ya goods eri ku mazzi naye nga baagala asasula essente z'okuweereza bill of lading atannakola kintu kyebinatuuka kati olunaku olwo yangamba yalina okuweereza ssente so Mr. Wamala yalina emitwalo gya $5 mu nnyumba zalina okutwala okuweereza China. Kakati anyway ambuulira nti yafudde nti baamusse n'omukozi nazzaako essimu nenoonya tiketi mangudala nga bwe nsobola nenenya nengenda e Uganda natuuka ku Saturday kiro Wamala ne bamuziika ku Sunday naye kyasinga okuneewunyiza Mr. Kimbugwe nti mu kuziika Wamala sawulirako ku muntu yenna ayogera nti bannangani yassa omuntu waffe nti oba waliwo omuntu yenna amanyi eyasse Wamala atubuulire oba contacting police Jinja Road Police Station. That is where the investigation bali bagitadde kwegamba ng'omuntu ali exposed ng'olina ebintu bikustrikinga ekyo nga kiwedde ku makya ssaawa 12 batuyita ne batuuza mu garden mu lusuku nti batwetaaga. One of my husband's daughters namusanga alina abaana 3 yampita nanga mami batuyita mu meeting nze nga ndowooza nti meeting ekwatagana ku ki ekwatagana kuyagunda ebyo anyway tutukawo nga bali interested mu bintu ani amanyi ekyapa ky'emuyenga wekiri tetunnamuziika abantu abaali batutuziza mu meeting tewaaliko yadde otuga nti bannange nga kitaalo ky'omuntu waffe biki byonna naye kwegamba ye group eyo abali involved mu kumutta tebatukwekanako ne bagamba baagala okumanya awali ekyapa ky'emuyenga na biki byonna ebigenderako kati nzigamba nti tetwandisookedde kukyakubuuza nti ani amanyi ani yasse Wamala kwegamba ne bagezaako nnyo okutukuyakuyawo mu kuziika nze nenninya emmotoka sasobola yadde okusigala we baaziika Wamala nange nenninya emmotoka nenzira e Kampala nagenda wa mama wange kati wayite ennaku 2 katono nnyo Elisa wangi katono nnyo emitwalo 5 egya $. Yes. Gy'alabikako tegyalabikako olowooza nti okuttibwa kwa Wamala kwekuusa ku ssente zino ezaali mu nju nti abaamutta bali si zokka zaali ebintu bingi nnyo timing ya container timing ya ssente ezo timing y'ekizimbe ate n'ekiseera ekyo alina omuntu gwe yali awooza essente nga nnyingi ddala nga nnyingi ddala kubanga yali agula landi eri opposite Kaboja Junior Primary School eri Kololo. So Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye
ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuva edda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo naawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula kuba ku namba yange y'essimu 075 2 44 756 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Essaawa yonna ngenda mukomera babuuza passport babuuza kiri babuuza kitya babuuza status yange London nenkola ki bwe twagenda mu office ya regional police commandant nembagamba nti nze sigenda kuva wano okujjako nga ntegedde kyekigenda mu maaso nsanya nagamba no you're free to go kubanga yajja n'ayita racket yonna nga bwe bakirimu n'ayita Marco Dong yali regional CID n'ayita investigating officer ku kesi yaffe who was Moses Ntamuheza n'ayita n'oyo omwami Gumisiriza ye yali OCCID Bajinja Road yapanga meeting eyo yoyo Gondi Sempa Ediriza kati Ediriza oyo ne bajja batugamba oluvannyuma nti nfanfe wakawezi so nekyo kijja luvannyuma tukitegeera luvannyuma Kaweso oyogera ku assistant IGP Felix Kaweso Mugenzi. Felix Kaweso kati ndoza yali amusetinze up okujja okukola ekintu ekyo because they needed to get me out of the way nga ndabika mbablock nze eno mu kujjawo okukola ki okudissolvinga estate ate nga ne madda ngiriko ngiremeddeko bambuuza oddayo mbagamba mwagala nzireyo okukola ki nga nina okuva wano nga maze okutegeera sewamala nakyo ekyamusizza kakati Koro, I held myself hostage in the police station. Never was nti ndifane nnyo. Nembagamba no, I'm not going anywhere. Njagala kutegeera kiki ekigenda mu maaso. Kubanga kati guno mulundi gwakuna nga mumpita wano and every time it seems like you're building up the case. Waliwo omuntu ayagala okunframinga for this murder. Nebagamba genda. Kati enkeera nenzija with the former minister sijjukira na linnya lye naye yali musajja Munyankole brother wange yali amumanyi yali amanyi mukyala we yali abeera Belgium kati musajja najja netulaba Gundi regional police commandant n'agamba omukyala na suspecting mwagala mukola ki mu framinga for the murder naye kiki ekigenda mu maaso nababyegaana kati from that time ne babackinga off nze nefuna private detective yajjayo amanya gaabo goyo Ediris Sempa era yayogera nti muntu wa Kaweesi naye nga ffe twali tetunnategeerera awo ani ali mu kintu kino so somebody suggested nti ncontactinge Andrew Felix Kaweesi over the issues to do with the estate. Kubanga nga batugalidde ebweru tetulina access ku kintu kyonna. Kakati maduuka bagagudde bwe naloopa eri poliisi Gundi the investigating officer nengamba abantu bano beetaaga okubeera investigated. Kubanga interest yaabwe eri mu estate teri ku murder. Bayinza okuba nga motive yali property baali baagala bintu. Kakati bantunulira butunuulizibwe bati nsakimbugwe nengamba wano kanzijeko grieving hard ntambulire ku basajja bano ajja kunkakasa n'amanyi nali kubanga sikikolangako n'ekintu kyemmanyi nti nali nkoleragana n'abantu abali seeni naye sinkola mu balalu wano so ekyasinga okuneewuunyisa ye muntu atalina kikyamu ku mutwe okubehavinga nga atalina magezi oba ng'omusiru ng'oba omuguwa eddalu nga tebategeera muntu agrievinga
teba respecting the fact nti nali nduzinze omuntu wange nti they had to handle me with nga private detective angamba nti driver tewali we kimuleka kati olwo nasooka kufuna print out zaabwe ez'omukozi ya driver n'omusajja yali asiiga langi awaka. Like I said, twali tuddayo the house was under renovation. Ekitegeera kirwaki ndese mwaka kuddayo. So waliwo omuntu oyo naye yajja okurenovatinga ennyumba weewuunye yajja yekka omugezi n'amugamba sirina mulimu naye nandyagadde okutakinga ku ennyumba bantu bange bajja kati oyo painter yajja ne paint na biki byonna gye n'agula ebintu kubanga omugezi yamugamba nti nina omulimu gukyatudde mu kifuba naye bwe nafunawo akasente nja kukuyita aba ali awo nga painter aze ne brush aze ne paint aze na buli kintu kyonna kyonna kye yeetaaga okukola omulimu namugamba okay bw'onooba omaliriza then nja kuwa sente naye painter naye olunaku lwe bata omugezi naye teyalabikako kyokka ate bwe tufuna ffe print outs ziraga nti ate ono driver w'omugezi yali in a lot of communication ne paint ono kakati but all that information egenda mu report private detective waffe yakola ki gye yawandiika netugiwa IGP netugiwa Ndufelis Kaweesi netugiwa police headquarters balinayo legal department endala netugitwala ekibuli ne bagishelvinga netulwala okulaba akulo yandabako omulundi gumu teyaddayo okukkiriza appointment yange tugezaako okulaba musana n'agaana ebiseera ebyo yali deputy wa Apollo in criminal intelligence kati ffe ekyo netukivaako netugamba kati tugenda kwekwatira baki ba suspects naye nga tetunagenda kunoonya suspects nayagala okukola kyokwataganya issues za estate nga simanyi kigenda mu maaso kubanga baali batugalidde ebweru nze n'abaana omala alina abaana abakulu babiri abaali e Uganda omu ng'ali eno kati nange wano nga nkola appointment nga njogera ne Andrew Felix Kaweesi first ku simu ye waliwo yali agimpadde nti omuntu mulamu omuntu mulungi nnyo nga ngamba nti okay nja kukolera appointment nina omuntu gwe ngenda okuwa essimu yo akubire yaba kukolera appointment ngenda omuntu kati alina office eyo ng'eyo osuubira okuba nti alina ki alina secretary gundi yatukubira essimu kale ye musajja ye Kalema eyali police spokesperson ennaku ezo Kayima bwankubira essimu nga nkolera appointment ogenda okulaba gundi Kaweesi kati tugenda okutuukayo before then olwo private detective omuntu yali amunfunidde nga talina other criminal elements bakifeesi abo be yali amanyi bwabe bayitiramu nga bali bamugaa nti ogwo mulimu gwali gwa poliisi tugumanyi poliisi yakola omulimu ogwo naye omukyala bayagala kurisikuinga bintu bye kati tulina kukozesa maanyi tebajja kubita nga bangamba leeta miliyoni 2 nga banfunira gundi ezo motoka za taxi bazitikamunye 2 nga baleeta abasajja naye nga nemboozi gye nawulira abanyumya nga bagamba egundi aluwa yo bamuyodde oli bamukutte jjo nze navuddeyo ggulo the kind of stories nga abasajja batuwerekera nga tukkirira muyenga olwo tuwulidde nti waliwo abantu abayingidde wano ku apartments omulenzi yali azimba nange nga tukola ki olwo nali nkomyewo eno kubanga nagenda mangu nzija n'abaana ne tudde e Uganda kati tugendayo nga tuyingirawo oli yagamba nti bwe mutuuka kati bali
abasajja basooka ne bayingirayo ne bafulumya abantu bonna abaaliwo ebintu ne babisuula ebweru ne batugamba naye mwe mubeereewo mulinde mulaba najja kati tuba tuli awo nga poliisi ezze poliisi bwejja nga babeera very abusive gye tuli kati mwana wange mukulu kubanga ye yazaalibwa konna akulidde kuno ng'abuuza tena no bapoliisi bankola ki abavuma abantu excuse me sir baba bali mu uniform who are you oyinza ekyo tuyita idiots mu trespassing ntipakama no we're not trespassing no property zaffe naye waliwo abantu abaliwo kubanga bali kye bakola bakifeesi bayingirawo ne badisaminga security gye baali bataddewo ne tuyingira kakati polisi bajja netukwata nero tuteeka kabanga litwali gataliko nfuufu Mr. Chimbugwe nze n'abaana ne batusuula ku police station police station yaabwe bagita Kansanga Kabalagala police station ng'abeera awo nga ode ejja okuva eri Kaweesi titukole ki batukwate ng'ayagala ba processing empapula awo nti tetuvaawo Kabalagala police station ng'abeera awo nga ode ejja okuva eri Kaweesi titukole ki batukwate ng'ayagala ba processing empapula awo nti tetuvaawo kakati ntukontaktinga British High Commission lawyer najja zikibalema kati ngenda okutuukayo ewa gundi wa state attorney gwe baali baziweerezaako fayiro okutuluka mangu ekintu ekiprocessinga batutwaleyo nga information eri eyo bo files nga bazizimba dda ezikwatagana ne keesi ani nannyini property eri olwo property si yawamala Mr. Chimbugwe omuntu yajja natawamala yatwala ne plani y'ennyumba ze baali bazimba. Oh my God. Okitegeera naye olwo ffe twali tetunategeera kubanga tetumanyi kikiri waka. So I'm just saying this kubanga we later found out. Naye Kaweesi ekintu ekyo ne tukitambulirako ne tutegeera nti Kaweesi akirimu naye ate awo in between then yali atukoledde appointment. Tugenda ku appointment Kaweesi ng'aleese bano bonna baganda mikwano gy'omugenzi bwe twali tusuubira nti bwe bakola nabo omulimu ne poliisi omulimu ne tutuuka awo kati nze ngambuuza nti Mr. Kaweesi made me an appointment to come and see him. Saasobola kumunnyonnyola keesi yange kye yaliko ku ssimu n'aŋŋamba nti gundi ajja kukola ki ajja kukolera appointment. So nze mu kutegeera kwange ng'omuntu omubugumyeko nalowooza nti yalina okusooka okuwuliriza sayidi yange nga tannayita bantu be nali nkomplainingako. Naye ffenna twali mu meeting eyo era Kaweesi n'agibuyabuyaawo n'alonda mikwano gya bba wange as administrators of my husband's estate. Oh God. Kagamba yakubawo essimu yagamba Kayima kwata essimu kubira administrator general omugamba nkolera appointment gwe ojja kubeera administrator n'abalonda netufuluma netugenda nze neŋŋamba nti nze nali ntaddeyo application mu kooti nga namwandu neŋŋamba kati sijja kugendayo. Kaweesi n'atuma abantu bajje nga naye nabo barelatives naye nga bomanyi bakifeesi abantu ali eno n'eno banconvincing ngende mugondi mu meeting eyo nesigenda kya estate ngenda kusooka nkize ku bbali tugende ku kya mada. Tweyongerayo Mr. Chimbugwe tunoonya painter nga nkiteekamu ssente painter nga tumunoonya painter twasooka okumufuna twamuluweringa nti waliwo omulimu ogw'okusiga ennyumba enansana najja bwajja neffe kati tumanyi bwafaanana. Driver yali ambuliddeko nti Sali Hasim Sali kasajja keeru katono kampi mbuulira kati ng'atugamba nti nze sinze naye Sali yantumye okukola ki okujja okulaba omulimu nga tutugamba kati tutwale ku Sali essimu nga bakimuggyako nga tubuuga nga tutuuka mu nnyendo nga Sali atuddukako. Sali bw'atuddukako
nga nkwatagana ne director wa ISO namitinamu story yange nga era gyenvudde nga poliisi bwe yalegezaako okumframinga nga bwe batatuyambye kufa kwa Wamala. Nemubeerako nemukubiranga amasimu paka bwe yatuwa connection mu kitundu ekyo bwe twali tusuubira nti sali waali n'akola ki ne bamulocatinga naye n'agamba nti ISO terina mandate kumwarestinga tulina kudda ku poliisi naye buli ngeri yonna nga tumanyi nti bwe tuyingizaamu poliisi kijja kuba kifudde olwo nfunye omusirikale owa flying squad Mami Kimbugwe ntegeera luvannyuma nti ono omwami omusajja wa flying squad ate ye yali temula mwami wange. He was overseeing to make sure kubanga awaka waaliwo ssente nnyingi mirundi egisinga nga Wamala ssente aziteeka waka kati n'ezo miliyoni ezagundi emitwalo gya $5 gye baali bamanyi yalina okuweereza e China kubanga ate driver ye yamutambulirangako nga naye ate akolagana n'abatemu. So mwana no kambabuulire Kaweesi yasumulula abasajja group ya mujulizi yali group ng'etemulira gavumenti nga bagiyita mujulizi naye nga bayita amannya ga kisiraamu bonna baliko kati kwolwo waliwo omuntu gwe baali basse ne babaleeta mu police custody awo ku CPS. Kaweesi abagamba alina omulimu gwe baagala bakole in exchange for their freedom. Bwe baba banaagula yasooka n'ayita oyo mukama waabwe gundi mujulizi n'amutwala mu ofiisi. Mujulizi n'addayo mu cell n'ayogera ne banne ne bagamba bajja kukola. Bavaawo abata nga babuuza bagenda kukola nti Friday. Kati kwolwo ku Lwokuna basinkanako Kaweesi naye baasula ekitundu kyekiri awo kirinanye Mbuya. Mukungo no. It's Bugolobi. Ng'ovudde e Bugolobi. N'ogenda nanyiyo n'erinnya ligenze. So anyway, we basula. It was so nearby. We basula group eyo y'abantu batano. Ne bakeera enkya. Driver wa mwami wange yabakimawo. N'abayingiza compound. Really? N'abayingiza mu kikomera. Kakati ne balyoka bayingira ekikomera kyaffe kiwanvu nnyo kisinga n'ennyumba obuwanvu. So ndowooza bayingirira mu garage kubanga bw'oyingira mu nnyumba nalaba ku forensic pictures basooka kumwataakingira mu sitting room. Then ne bamuwalula ne bamuza mu corridor. Ennyumba nnene kati corridor eyo rooms to all the bedrooms oba rooms zonna ez'ennyumba bwe zibeera nzigale toyinza kuwulira noise kubanga awo mu lukuubo waliwo omusaayi mungi nnyo ku bisenge nga kirabika nti balwanirawo nnyo bastrugglinga nga gezaako okwetaasa naye ne bamuoverpoweringa kati era awo bwe bamusuula ne bamusalako omutwe. Omukozi bamusalirako omutwe mu garage ye gye yagwa ne batambula ne bagenda. Kati omukozi driver yakomawo olw'eggulu okwalatinga poliisi baleka geeti nzigule. I think in hope nti abantu bajja kwebuuza nti leero omwami ono geeti yagirese nzigule. Ate baali bamanyi nti waliwo omukozi naye teri muntu wa ku kyalo yayingira gundi eyo kubanga nga waliwo embwa twalina embwa nga ziri well trained German Shepherd. So abantu nga batya okuyingirawo. Era oyo driver yalina okukomawo akawungeezi ye yalatinga poliisi. So
bwe tuddayo ku batemu bano poliisi be yareleasinga mu custody yaabwe, driver bw'atuuka awo pulaani yaabwe yali nti ono yali yeefudde nti asiiga langi, tumulaba ku ssimu ye ng'ava e Busega ku makya gye yali asula. Masti ye Busega yamu picking up, alina omuntu gwe yakubira essimu, oyo twamufuna n'agamba nti nze oyo omuntu yampita kumutwalako, nvuga special ejja masti ye Bugoloobi era emu picking up. Kati ffe gye twali Mutungo, Namboole ne Bugoloobi ze masti zaalinga zipikinga essimu zaffe. Kati eplacinga omusizi wa langi e Bugoloobi. Kati e Bugoloobi abo ono driver alabika yalina essimu endala omwana oyo kwe yamucontactinga, kubanga bwe twamufuna yatubuulira n'atugamba nti nze plan yali nti bwe ntuukawo nina kumakinga sure nti waliwo abantu babiri bokka. Senga waliwo abantu abasukka mu babiri, plan yalina okwabotingibwa. Naye omwana bwe namubuuza nti oliwo naani, nti ndiwo na muzeeyi yekka. Kati n'aŋŋamba nti nze tukubira Ben, kubanga Ben gwe baali bankwasizza. Ben yali driver. N'agamba nti Ben yayingira n'abatemu, nze nali sibamanyi. Era kasita nalaba nga bayingidde nti nze n'enfuluma. Kati ate ye era print out ye tugirabe y'essimu ng'ali ku Masaka Road, naye ali in contact n'ono olwamaze okuzzaako essimu ye ssaawa nga ndowooza 2, egisaako ssaawa 2 ez'okukola kyez'okumakya ne batandika ocommunicatinga. So nja kubaza eno n'eri lwakuba nze story ngimanyi, naye kyensuubira nti you're following bannange. Fine. Kati twasobola oluvannyuma okufuna omusizi wa langi. Mukama yatuyamba ne tumukwata, nga bwe mbagambye nti twasooka ne tukwata essimu ye naye ng'erina musawo Muganda. Omusawo Muganda n'agamba nti nze essimu ono omuntu bw'ati yajja mulagule. Ekyokutta omuntu nti yalina ebizibu mbu batta omuntu. Kakati omwana bwe yategeera nti the chase was on okumunoonya, n'adduka. Ekirala kye njagala okubagamba bannayuganda bannange, okulemerako kwegamba kintu kirungi nnyo not to give up, kubanga nze nina embeera nnyingi ze ndabyemu abantu nga bagivinga up, naye e Uganda kale yadde saafuna justice naye banne nakola kyonna kye nali nsobola okukola, era nsuubira nti mwami wange ali so proud. Sente zaayiika, Mr. Kimbugwe twasooka ne tufuna flying squads nga buli omu buli lunaku atwala million. Baagenda ennaku 3 nga bali 5, abo ne tubata. Kati ne twekegatako oyo Good Samaritan gwe mbagambye yalina omuntu gwe yali amanyi mu flying squad. Kati ne tufuna n'abantu abalala mu kyalo eyo abasirikale be baali bamanyi area ebitundu bya Gundi, Gombe, Yosemba, Bulanya ne twala tugende. Ne banoonya omwana. Essimu twali tugifunyeko yali, ne tumala ne tufuna omuntu mu control center wano e Kampala, MTN, nga bwe batubuulira nti kati ali mu kitundu bwe kiti. Ne bagoba omwana, ne bakwata buli muntu yamulinako akalandira, ne tubasooka ne tubaggalira mu police stations. The police stations cooperated kubanga bayala tebalina ssente. So oleeta omuntu n'omuwaza entagamba nti ono kati abo bwe bakola ki ne tubateekako ssente tubagamba nti ono omwana mugambye nti ajje. Okudduka tajja kukisobola kubanga mwena tugenda bakwata. Naye omwana yali agumye nga ayagala kufuluma agenda Gundi Tanzania, naye olw'okuba nti nno yali ku bodaboda ng'adduka nnyo n'amala n'afuna accident. Bw'afuna accident ne munne gwe yali naye yali amuwerekerako, ba locals ne bayita police nga balowooza nti babbi ba bodaboda. Kakati wano emboozi ekwatagana ne poliisi weeyingirirawo.
okutunuulira bye forensic pictures olwo batugambye omusajja Chanengom akulira forensic department nangamba nti ebifaananyi forensic pictures fedde tulina forensic pictures Kaweesi yabitumya n'abitwala ne tutula mu meeting ne tubuuza omwana babayita ba scene of crime officers bakayita kamunako nagamba nti ebifaananyi nabirina. What surprised me nti investigating officer ku case eno teyali interested mu bifaananyi bino, so nze saabiprinting out nembireka ku disk. Mba ndi awo Mark Odong, Regional Police gundi CID nakola ki n'agamba nti Kaweesi abyetaaga. Kati Kaweesi abyetaagira ki n'agamba saabuuza nga sirina ngeri kinyinza kubuuza ze nembibawa n'agamba so tetulina kintu kyonna kikwatagana ku mbaga ya Wamala. Eyo ne tuvaayo kati tukuta omwana olwo bwe tugirabe tugende wa DPP batugamba fayiro tekuli evidence bwe bagizza ku poliisi. Olwo ne printout ze twali tufunye eziconnecting ono painter ne driver nazo zivuddeko naye nga tekuliko report eyali evudde wa DPP at the time ng'egamba poliisi econnectinge painter ku driver. Kati ffe nga tugamba katunoonye painter tumufuna. Painter bwe baba bamugoba bwagwa ku accident agwa mu mikono gya poliisi confessing to the murder. Agamba nti nali mukufa nagetinga involved mu murder ya Wamala naye poliisi ya Jinja Road yenoonya babadde bangoma naye tetuli babbi ba bodaboda ne barectifying ekyo nti yali si mubbi wa bodaboda wabula yali adduka abantu abaali bamugoba. Kati bwe bakuba ku Jinja Road ono omusajja Ngalizi yali Regional Police Manager bulira Kaweesi suspect bamukufte. Kaweesi bano abantu bange bagenda okutuukawo esemba buli bakwatidde omwana bagamba nti Kaweesi aweereza emmotoka okuva e Kampala okukimu suspect. Waliko omusajja wa flying squad oyo gwe mbagambye ate oluvannyuma we tuzuula nti yali kuse yagenda n'abatya ng'amugaa nti afande musajja oli mulalu ate kagezigezi nti IGP nze amututumye. Kati oyo gundi regional CID w'Essembabule nga tetayinza kukubira IGP ku questioninga awulira Kaweesi nti ki IGP ate yakoze tosindika mmotoka abantu ababadde banoonya ono IGP byatumire batuuse. Kati ng'abuuza nti bafaanana batya abalina omuntu oyo badescribinga oyo Sseggujja yaliko omusirikale owa flying squad yali musajja mukulu naye ng'alinga akalenzi akato fiikinga kati oli yamudescribinga Kaweesi n'ategeera nti ye kati akubiranga Neze no ku Jinja Road amugamba nti gamba Sseggujja nti omusibe bamuleeta wano bamuleetawo ku Jinja Road. Kati Sseggujja bavuga okuva Essembabule babatuuka awo Empigi ng'amasimu babatrackinga muliddawa Sseggujja essimu n'agijjako n'agamba baali nabo nti mugyeko amasimu tuyingire ekibuga. Ng'olwo bafunye ripooti nti Kaweesi ataddewo order nti buli muntu yenna agirako bamukwate bamusibe babaggyeko suspect. Sseggujja nga nkubiranga nti essimu ngenda kugijjako naye bwe tutuuka awo tujja mutungo. This is about a year later kubanga Sali afudde mu 2014. So awo wonna kugamba nsazeewo kubanga olugendo lubadde luwanvu nalinga in and out of the country nga bwenjira nenkumawo bwenjira nenzirayo. Kakati bavuga bamuleeta mutungo
ng'omwana atuuka awo yali amaze okukola conventions ze naye Sembabule yali ayogedde buli muntu yenna yakirimu omusirikale n'agamba nti kati ono he has admitted to a murder kuno si mulimu gwaffe alina kugenda wa gundi mu kifo investigation weekolerwa. So tucontactinga waliwo lawyer gwe twali tukozesa ku bya estate ng'atugambya mumutwale akole extrajudicial statement. Bw'amala okukola extrajudicial statement mulyoke muba muteere. Naye bamu bw'agatannakola gundi statement naga nti mujja kuba mutawaanidde bwereere. So the following day kubanga baatuuka kiro nnyo ne bamuleeta we Mutungo awaka. Bwe yatuuka awo he broke down n'akaaba ng'agamba bambi muzeeyi wamala bambi muzeeyi wamala n'agamba ekintu kino ze saamanya nti bagenda mutta. Nali ndowooza byali byakubba. Anyway, omwana Segujja engeri gye yali akozeeko emuyenga, omwana n'atwalibwa ku police station e Bukasa gye twamusuza. Kati enkeera bakeera bamugjayo bamuleeta kuki? Bamuleeta ku Buganda Road. Natusinkana awo nga ndaba one of the judges the state tubayitiramu kasaba ategeera nti ekintu kirimu high ranking police officers abagana omujjako extrajudicial statement. Netudde emakindye nga bali too busy on the day netumuzaayo e Bukasa. Awo wonna Kawesa anoonya Segujja mugamba Segujja nkwetaaga Segujja aseka busesi agamba onaasaaga. Kakati nga tukola ki nga tubujjayo the following day one of my lawyer's friends alina omuntu gwamanyi e Luzira magistrate ye Luzira nga tumutwala omwana nga tugenda ne police officer. Kati ffe twali twesabidde yababeera ku keesi yange kubanga police ya Jinja Road bwe yatukuluusanya ennyo neyagala okunframinga nasaba nti file eveeyo mbadde neerabidde bagamba file neevaayo nedda ekibuli neebeera nti kagundi bamuyita oba abeera atya naye nga yali akulira gundi homicide department Mr. William Okalanye. Kakati Mr. William Okalanye alina omuntu gwe yatuwe yagenda ne file murder file n'agidde tugenda magistrate e Luzira sali ne bamuggyako extrajudicial statement. Bwe bamuggyako extrajudicial statement nga Segujja agamba kati bano tukole ki tubamuteere. Ono naga nti ono omwana bamulinze ku Jinja Road n'ebimuli kati bamutwalire bakole kye baagala. Kasita ffe amaze okukkiriza okukiteeka mu buwandiike what his involvement was naki kyamanye ku mada ya Wamala. Ndi wa homicide ngaga nti temumutwalayo mumuze e Bukasa. Omwana nga tumuzaayo e Bukasa. Ngwayita olunaku lumu nali ngenda nakujulima bijja bya taata wange nga bakuba essimu. Bali waliwo eyandropinze wa brother wange ngenda okulaba nga akomyewo nga ngamba Elizabeth sali yafudde. Nsakimbuguna nagwa wansi kwegamba nali nfunyeho nti finally Wamala mufunidde justice. Twatugamba nti tufuna one of the suspects kijja kuba kiwedde. Ne tutegeera nti sali amaze okutuwa extrajudicial statement. Netugamba finally we are going to get justice for Wamala. Ate batugamba nti afudde. Saagenda kulima bijja. Engende walooya ne tutuulaawo ne tukuŋŋaaniraawo naye awo abantu bonna police station zonna ezali involved mu kumukyesinga oba mu kuarrestinga ba relatives be tetwakozesa okusobola okukola ki okulaba nti tumufuna.
nga bakubira ono wa flying squad ng'agamba nti Kaweesa atuusa amasimu agamba nti buli muntu yenna yabadde involved mu kukwata kw'ogundi kwa suspect agenda kutuuya n'omusaayi. Mr. Kimbugwe, it was so hard okulowooza mu butuufu nti Kaweesa yali involved mu mada ya Wamala. Nga nze kwegamba biri byembagambye nti yata abasirikale byajja luvannyuma. Naye wano ekifaananyi kyagenda kivaayo nga neebuuza Kaweesa lwaki atiisatiisa bana abakutte suspect nti ate bagenda kutuuya na musaayi. Nga mbuuza omusajja wa flying squad ng'agamba madamu kino ekintu gwe ndowooza tonnakitegeera. Kakati Elizabeth, omusibe ono yafa atya e Bukasa gye yali? Omusibe baamutuga ne bamala ne bamusibaamu ekigundi ng'ekifaananyi ekyo bw'okiraba. Yalina jaketi eya bbulu ne bagimusiba mu bulago ne batugamba nti baakoze eki nti yeetuze. What was so funny about the forensic pictures era bwe ziri nti bagenda okuyita aba forensics era nga bamuteze gundi fluids ezaali zimuvaamu nga zigenda mu bucket, which meant nti omuntu naye kwegamba nga tyalina na hanging point kubanga nga ekifaananyi bwe mukiraba nti amagulu gaali geefunye bw'ati omuntu eyehange nga teyehange nga bw'atyo. Naye kati ffe ebifaananyi bye twabiraba kyali kizibu nnyo okutegeera kuba tobisomye toyinza kutegeera nti naye ono position ayinza atyo ogifiiramu. Kati that same day nakubira Mr. Kayihura essimu. Surprisingly nankwata nemugamba Mr. Kayihura, I'm suspicious nti omwana ali involved mugundi yali involved mu mada ya Wamala nti yabadde murdered. So mbadde njagala okumiitinga twogere. Nangamba jangu nengendayo twatuka ssaawa 2 ku police yani headquarters. Tusiibawo yatulaba ssaawa nga 2 ez'ekiro. And guess who? Yaleeta Kaweesa mu gundi omwo. Chairing a meeting. Olwo Kaweesa amaze okututawaanya agezezzaako okutusiba. Tutegedde nti ya mastermind yali mu property. Mr. Kimbugwe twalina container ku mazzi bazijjeyo. Kaweesa admits in that meeting that night nti container bagiclearing ebintu ne babitunda sente ne bazigabana. Netwagambirira olwo abagabana recording kubanga one of the kids yalina gundi eyo statement eyo naji recording. Kaweesa admitting nti container baji clearing. Meeting eyo bayita Kaweesa investigating officer oyo yali akulira homicide department Mr. William Okalanye ne Mr. Musana. They came late. Ne Musana ye gundi ye yali nti nga bw'abanga alina ekintu kyali uncomfortable with abeera mukambo okufaako obufi. Nenze namutunuulira kubanga abasajja ba NTV bano bakola Madam Osfowl baali bamaze okukola ki? Baali bamaze okumumbulira kubanga nabo bwe bagendayo okumukola ki? Interrogating omubuuza ku bya mada eyo yabagoba talina kye yayogera naye nga yali mukambwe. So nembaleka kakati Mr. Kayihura agamba nti abuuza nti kati kiki kye tugenda okukola oba ona suspectinga nti ki nti omuntu basemutte. Ne bagamba balina okuholdinga inquest. Kati inquest netugamba kale katugende n'ekyo nga tugenda gundi Makindye kubanga case eyo yetwala area eyo. So tugenda mu Makindye magistrate tutandika okubigobako nga tuba tuli awo
nga tufuna witness eyalaba Kaweesi ne DPC wa Kabalagala Kyemusto Francis nga bayingira police station eyo. Yalina omusirikale gwe yali alinda bagenda kukolawo ekiro. Kati ali awo bokyera akasooli anywa kacaayi alaba beesogga police station yagamba Mukasa ewafiira omulenzi oyo wedde omusajja afa atya. Kakati ekiro ekyo waafa Kaweesi yalabikako bagirana mu mmotoka ya buyonjo eya DPC w'e Kabalagala. Kati ne bayingira police station nga balina canisters ze bakutte, which we think was chloroform. Kubanga bano abasiba balala bali mu cell tebawulira kintu kyonna. Bakeera ono omwana afudde. So oyo bw'alabikako eyamutuleetera ate ye yagamba bwe yalaba gundi ng'efuuse good murder investigation ng'etabuse n'agamba nti bayinza okunsiba. Omusirikale omu ate ono gwe tugambye yalaba Kaweesi ne Kyemusto yagamba nti yajja ku police station awo yalina okukola ekiro ekyo. But he was lured away okugenda okukuuma amaka ga one of the MPs. Wawe Makindye. So ku police station eyo kwasigalako omusirikale omu ya mastermindinga mada ya Hassim Sali. Naye nga Kaweesi yaliwo ku scene yalabibwako ne gundi yakola ki ne DPC w'e Kabalagala. Very shortly gundi Kaweesi era yakola obulango nti tugenda kunoonyereza waliwo omusibe bamututte mu police cell ezitali gazetted biki byonna kale tugenda kukola investigation. Ate nga ne mwami wange bwe yafa era Kaweesi yakola gundi nga ayogera ku okufa kwa Wamala na biki baani abasuubizibwa okuba nti bamusse. Olwo si Kayima ye yabyogera, Kaweesi ye yeekwatiramu kuba Kayima ye yali spokesperson by then. Kaweesi yabyekwatiramu. Oza Kayima mu 2014 olowooza yali tannafuna bwa spokesperson. Naye ne Kaweesi teyali spokesperson wa poliisi, yali akyali KMP. Okay. Sali we yafiira yali akyali KMP. So batta omwana tuvaayo tugenda ku inquest. Before the inquest bannange bannayuganda neebuuzanga nti naye gavumenti eno kubanga natambula mu buli office nga bwe mbagambye nti nagenda nendaba director wa ISO Mr. Balia. Neveyo, I was engaging the IGP, Ocholo Yonga Charlie Deputy Gundi IGP, Namo meeting on 2 occasions. Na itako kuba Gunja Baba Ginger Road, Yokese Charlie Kujinja Road, Nemvayo, Tutandika amawulire. Omuntu yatugamba nti kino ekintu bano abantu baba balemesezza buba exposing amawulire kubanga batya exposure. Kakati ne tulyoka tutandika amawulire awo ne tukuba Kaweesi. NTV neyingirawo ne tuba mu exposing nga nagezaako okukala naye Kaweesi yaluzinga so much weight ne batandikawo mutambuza okumujja ku eno position bamuzzamu eri because of the work we were doing. Nga tumulemeddeko katono nnyo ndoza mukitegedde bwebwa nti yajja bagamba nti weta exposing abantu bano kikola ky'amaanyi nnyo. Zino vidiyo ngenda batera ebingi mada ya Susan Magala mada y'abantu bangi ngenda baterayo mugoberere account eno vidiyo muzi reposting zituuke ku buli muntu. Is what was going on. Kati ffe kye tutaategeera nti Kaweesi yakola omulimu naye gwali gwa Kayihura. Basegeera Kaweesi yatandikawo okukubagana ng'ayogera ng'agamba Ssegujja nti Ssegujja kubanga Kaweesi lumu twali tutudde Wandegeya
nga tulya kyamisana Kaweesi n'ayita Sseggujja oyo wa Flying Squad namugamba nti jangu kukundi ku CP Munansonyi okwogereramu Sseggujja y'oli genda batereddeyo mu kusooka detective buno budde ali kwasayira muyadduke bamuddusa ebweru era mukyalo oyo yamuddusa ebweru nga baagala mutta Sseggujja y'oyo abaavuganga abantu bebakuba nga babazaayo babatwala e Rwanda e Congo nga batta abantu ku mulembe gwa Kayihura ne Kaweesi ngenda baleetera evidence endala Gashumba mumutegeere huzi Gashumba mmwe temuvaako so Sseggujja ne mumutegedde nabeta Sseggujja abasaabaganda batambulangako okutta emisango baali baawa baali ba bitundu ki bina nabyo baleetera nabaani abakyali active nga bali involved mu kutta abantu mu Uganda olumala okwogera nange jjako essimu omwana n'atugamba Kaweesi ampise agambye nzijeko essimu ne tumugamba kale tujja kulinda mu kibuga omusajja we yajja ng'agambye bino mumanyi olukwe kati oluliwo lwakutta nnamwandu Kaweesi akooye Kaweesi ekintu kimutudde mu kifuba ne twasaamirira ne tugamba nti n'agamba ne tumugamba omugambye otya n'agamba nti mugambye nti Mr. Kawagundi afande omukazi oyo omanyi nti lwabeera bayogera ku ggwe akimanyi nti olukwe lw'okutta bbaawe walulimu n'amugamba gwe wekka gwe oyinza okuntaasa omukazi ono omukazi annemeddeko Kaweesi was so uncomfortable so to cut the long story short bannange tuba tuli awo kati bwe nadda e Uganda omulundi ogulinga ogwasembayo mu 2015 ng'atandika nesinkana Stanley Ndawula n'aŋŋamba nti omanyi Museveni asoma nnyo amawulire tukole press conference extend an olive branch omugambe guno omusango gutwala ku ICC nti Wamala's death was an extrajudicial murder nga nsonda ngonoonya bannamawulire NTV mpita abagundi ababukedde mpita abamonitor ekyenaku olwo ate ebibuuzo ne bifuluma naye era nga abantu baawera twaliko Africana so NTV ekola ki agateeka ku gundi ya 6 o'clock oba 7 o'clock news njogera ngamba I've extended an olive branch to the president asirise naye tumanyi nti ekigenda maaso tugamba yajja n'ayingirawo okulwana n'agamba no Uganda should die biki byonna naye kati ekiriwo nayogera ku gundi ku basire Kaweesi be yareleasinga nenjogera nti baliruzira gundi bamutolosa mujulizi yali gang leader waabwe nengamba abalala baliruzira tulina contact na mujulizi ye yasala emitwe gy'abagenzi mujulizi yattanga abantu nga asala mitwe so mujulizi ne group eyo polisi ng'egikozesa like at their disposal bagira ne babakwata bagira ne babasindika ne babakolera emirimu so ebyo byonna ne mbyogera kakati mba nakakomawo wano kubanga baŋŋamba nti olumala okukola gundi fuluma bwe nfuluma ne nkomawo wano mba njawumva ku mulimu ndaba missed call ku simu yange eyangi kubanga gundi director wa ISO nali esimu ye nagisevinga ndabako missed call mukubira essimu nga ŋŋamba nti president ayagala kulaba nga mugamba okay tumukolera appointment ja olina kumala kujja eno kati nga nkwasa nakalima nga ngamba olina kusooka kujja wano tukola appointment nga nenyonyonyi nga ngenda e Uganda atusinkana president nga president interest ye eri mu ngeri ki gye twatambulamu ebyaleero tukwate sali interesting security nze kati nkankuwulire sirimu ya security naye nalaba nti kyangu nnyo nnyo okutambula ne weetooloola Uganda yonna nga tewali yadda kuba ku mukono kyogamba nti President Museveni Mwami Museveni interest yete
yali nnyo mu ngeri ki gye wakola okulaba ng'okwata omujulizi eyattibwa mu Kaduukulu? Ekyo kyennyini. Genda mu maaso. Na ngeri ki story eno gye yalikinga mawulire? Kwegamba ngeri ki gye wategeeramu obutemu buno ye weewaali interest ye because yamanya nti wategeera. Yeah. Kati ayagala kumanya ngeri ki gye wategeera. Tugende mu maaso. Kati ekyasinga n'okuneewuunyisa nze nti pulezidenti ye kyatamanya nti nategeerako nti yali alina abantu basindise groups zaalinga 3 okukola investigation eyo nga kigaanidde mu mawulire. Wabeerawo omuntu eyankontakte nga nangamba nti alina waabadde atudde n'awulira omuntu ng'agamba nti pulezidenti abagambye babuulirize ku kintu kyani ku nfa ya Wamala. Owulira naye ndowooza bali bamukonvinsinga nti yafiira mu pulojekiti yaabwe eyo. Kakati yayagala okulaba nti either akizingako kuba bansasula ssente nze nveewo nsirike. Kubanga nawulira so many abantu baga nti omukazi oyo yagenda okulaba pulezidenti ng'ayagala muwa ssente mugaagenga ssente n'azisigaana. Naye nga talina bwe yali ayinza kutandika ku offeringa ssente ku bulamu bwa Wamala. Kyali tekisoboka. So he didn't offer any money. Naye kye twasinga okutya nga tutuuse wali bintu bye twamunyumizanga nti omwana bamukwata omwana ne bamutira mukundi mu police custody biki byonna nga teyenyeenya. Kyokka yagamba nti story talina kyakimanyiiko. Even though ffe twagenda okutuukayo nga tutegedde nti waliwo abantu abakola ki beyali asindise bakinoonyerezeeko bamuddize information. Ebyo byowulira agamba nti ripooti yange ebadde nti eyo yabadde straight bullet yasse omwana. Okitegeera. So atubuuza awo in fact yagenda n'ayimukako ogenda okunoonya security n'agamba nti mpozi ogambye ebintu bino byatuuka bitya mawulire n'ayimirira. Nze n'ensirika omuntu gwe nali ngenze naye n'amugamba sebo pulezidenti baatugamba nti osoma nnyo amawulire twali twagala nnyo ekintu kino okitegeere osobole okubaako kyokola. Okay, era nsoma nnyo amawulire nabiraba amawulire ga Bukedde yo batwali tugenda wa abuuza secretary we kubanga waliwo secretary nga taking a notes. Kakati nga tukola ki nga ffe tutuulaawo naye kyembadde njagala mutegeere nti President Museveni meeting egwa aga nti temuva wano. Tugamba ate kiki nagala nti kubanga kakati bw'oba bagenda kutta. Kale muganda wange Seguya ebigambo byebyo era buli munnayuganda wenna awangalira mu ggwanga nga si Uganda twesabire kubanga okusinziira ku bigenda mu maaso abasajja enteekateeka ze bakola okola ensimbi nga bakutaddeko amaaso abiri wabula bw'okomawo ate bennyini banno naddala baba kulinako Oluganda be bakumiza omukka omusu. N'olw'ensonga eyo tulina okubeera nga twegendereza bwe tuba tukomyewo Uganda ebigambo tubitambuze mu ntambuza ya kisajja kikulu oba oli awo tusobole okubeera nga ate n'obulamu bwaffe tubwa first priority kubanga abantu bangi abantu tebaagaliza. Kale nno nze Eke Master mbadde mayoga wa muzindaalo ku nsonga eno. Omukyala mu bigambo bye annyonnyodde emboozi era emboozi eno bw'ogiwulira ng'okuba kyeyo ng'oli bweru wa Uganda funamu kyakuyiga. Towuliriza buwuliriza kulekaawo mboozi wabula wuliriza ofunemu ekyokuyiga kubanga kikulu nnyo ekituuse ku muntu olwaleero omulala enkya kisobola okubeera nga kituuse ku ggwe oba nze just kubeera nga twebereramu. Eno ensi abasinga obubi oba oli awo be bangi ennyo naddala abo abakulinako effitina nga balaba olina ky'otuuseeko olina ky'okoze ekyenjawulo obayiseeko oba oli awo sinakindi nga baweerezanga ensimbi n'oba bakuzimbire bakutegekera projects zo oba oli awo n'otuuka okukomawo ng'ensimbi ze wasindikanga abantu bano be waziwanga baazikolamu birala. Kaakati nno eŋŋanda zesingira ddala okubeera mu bintu nga bino
okubeera nga baagaliza bannayuganda bannabwe bangi omukka omusu naye ng'ekissa abantu bano ebiseera ebisinga zibeera ntuuyo zaabwe gabeera maanyi gaabwe kuba kwerekereza kwabwe ne basalawo ne bagamba twerese kino tufune kino twerese kino tukole kino naye oba oliawo ab'emitima emibi ne bagamba nti togunywa oguwanda tosobola kubeera nga otusinga nga twakula ffenna nga tuli banaku lwaki otuyitako okutweyagalirako kaakati olwo effitina n'ensaalwa ne bibeera nga bibakulembedde nga bibajjudde mu mitima gyabwe okubeera nga basaanyaawo bankuba kyeyo mu mbeera eno ey'obutujju obw'ekitalo ennyo. Mukama Katonda bankumira takumira mpeera protestive vote nakugambye nti for God and my country 2026 for president londa Robert Kyagulanyi Ssentamu Ambulera abasigadde bonna wolaba Ambulera wotikinga tunule ensi yaffe. I sign out for now. Akumata kumira mpeera mama nkutumiddeko nnyo muwala wange naayiga naawe nkwagala nnyo. Bye bye.